Commissioner wa Parliament w'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ate nga ye mubaka akiikirira Nnyendo Mukungwe mu kiiko lw'eggwanga olukulu n'ensonga za nnongoosereza mu byakulonda. Mu kaseera kano mu studio neegatiddwako omubaka mu Parliament akiikirira abantu ba Ikiiki County Honorable Robert Kaso. Tukwandiza mu studio za Dream TV Owari. Honorable, nga tugenze butereevu ki ky'olowooza ku nnongoosereza w'ekitiibwa Mpuuga z'aleeta mu Parliament? Dream TV never asante munkyazisa mbeko nekyenjogera ku ggwanga omubaka yaranga omukulembeze mu ggwanga kikulu naye waliwo omukwano gwange Mpuuga alina byagala okuleeta era weesanga nti ne Mawuna alina byagala okuleeta ebimu birungi bizikiriganye naye waliwo byemanyi nti tibisoboka kubeerawo. N'olwekyo ng'omubaka ye alina okuleeta endowooza ye naffe eyo ndowooza ye gy'alina bitasobola kumunenya bitasobola kumugaana okuleeta mu palamenti naye aliwo ebirungi nga wagamba nti palamenti zibeere bbiri Kenya kyekozesa naye obudde abeese mu budde nga bugenze n'agamba term limits nakyo kikulu naye Mawa agenda kukireeta n'agamba nti agala abasibe balonde n'Abannayuganda baweebwe omukisa. Ekyo kirungi, ekyo kyayogeddeko naffe tubadde tukyogerako. Tujja kumudiscouraginga ku budde buno ye ndowooza ye naffe katugitunulemu era ng'ababaka nga tuwuliriza ekiri ground abantu bo bakyogerako ki abantu kyebaagala kyetujja okukola ki ogenda nakyo. Weewaawo Honorable olowooza ennongoosereza mu kaseera kano zino ezireetebwa ow'ekitiibwa mu zo olabamu eggumba oba olabamu ekinyusi nti okusika omuggo okubaddengawo ng'okulonda kutuuse n'okulonda nga kuwedde, olowooza bino binaataasibwa ku Bannayuganda? Ebyo tebisobola kuggwawo. Afirika yonna balinga baatuloga. Tikyangu omuntu okukkiriza nti bamuwangudde, tikyangu omuntu okukkiriza nti akalulu asobola okafuna mu mazima. Ekyo tubuzeemu wano. N'olwekyo azireete ensonga ezo azireete ng'omubaka then anaaba abitadde mu wiino obulungi tujja kubisoma tubyetegereze tulabe era tugende twebuuzeeko tuba tusalawo ng'abantu tuli babaka. N'olwekyo tujja kugenda mu bantu baffe twebeebuuzeeko kino kizze mugamba ki ekibanaasalawo kye tujja okukola ki ogenda nakyo. Weewaawo mu kaseera kano tulaba ennongoosereza zireetebwa abantu babiri ab'enjawulo kusinziira ku nsonda kiraga nti minisita w'amateeka oba olyawo yaweebwa eddimu ly'okuleeta ennongoosereza zo mu palamenti ate era nga akulaga nti alina enteekateeka bwe tulaba ow'ekitiibwa nga naye azireeta mu ngeri ye tewaabeerewo okukoonagana. Obuzibu bw'endaba nti wadde Honorable Mawa abyogerako birina okuyita mu kabineti gy'atanaba kugenda. Kati Honorable Mpuuga ye abireeta nga private members bill ye okutuuka ku babaka ebanyangu nnyo. N'olwekyo kyajja okukola Mpuuga ayinza okumusooka nga wagambye next week ayinza okujja n'akireeta kayita kiba seconded nga speaker amukkiriza agende. Naye kyendabaawo an element nti in the near future era gavumenti egenda kujja nti oba ku olwo lwennyini lwakipresentinga gavumenti ejja kujja ng'egamba nti bino nabyo tubadde bye tulowooza kuba already it is public knowledge biri public domain. Kati challenge gy'agenda okufuna wadde ayagala kubireeta minisita agenda kugamba nti naffe kyetugenda okukola ki kyetutegese okuleeta ate gavumenti eweewa enkizo ku ekyo. N'olwekyo obuzibu abulinaawo mu mbeera ng'eyo. Weewaawo tukweyanzizza nnyo Honorable Robert Kaso omubaka wa Ikiiki County mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bwe tulengerawo n'amawulire gaffe amakungu nti yabadde ssenkulu w'ekibuga Kampala